Nakuzo mwezi nga 3 February tuli walo wengine ku club obligato Uganda versus Tanzania. Ngenda kubagana n'omusajja amita Ali Mbukwa. Ngenda mukuwo oyo abulone kupele muze waabwe East African Community petugitwala. Ngenda mukuba kubanga buli kikonde kyenkuba nga kimwe wandikako. Peter mwena bagezi b'ebikonde mujje mu bungi. Mulabe the real dancing master yani. Nyasize yaliewa. Tukubale ntuzinamu. Kuna ate tugenda kulabisiza ddala. Somye bana sukala unde yo kubuli mujje mulabe ebikonde ebinyuma. Sikali yoki action super action packed. Nakuzo mwezi nga 3 February club obligato. Mwena mujje mu bungi bana byamizanyo mwena mujje mu supporting. Tuli ku target ABU elimination fight. Tuli kulanga kulala nakuzo mwezi nga 3. Ngenda bebikonde mwandike okafukunya. Abende kuba elimuze wabe wabula. Simangina kumanya ndi mukambwe nnyo kubanga ndi myaka jange so nebaza company yange Great Strikers abantu bona bambereddewo hamu mwena mwana bagala nnyo mwena ne nakuzo mwezi nga 3 teri kulanga kulala ABU elimination fight club obligato Uganda versus Tanzania ngenda mukuba kuboya igeno kwogera Oluganda Muswahili ajja kuwulira nakuzo mwezi nga 3 teri kulanga kulala. Bana Uganda basubiza ntuli myaka gyaffe nyini ebisobisalira ddala tebute kuliko yadde kantu konna okutegedde ku mundi guli fight teziba osanga opponent omuna akalubo mulala n'agonda so ngeri gyo bawetegeseemu n'okukkiriza okuwanguzisa lwaki ovala nasobola okucontaininga fight eyo nomumaintaininga bulungi n'empangula so ku mundi guno na Uganda basuubiza mwena abawagizi ba dancing master mugenda kulaba dancing master owaddala training ngikola bulungi kampu buli kimu gye kiri ebyokulya sina kyenjula ngenda mukuboya bulone kuba elimuze waabwe. Opponent wange mumanya alina fight 5 alina muluzi 2 naye ngenda mukubira ddala sagala sigazeko stane mukule box leke njagala bonna bwalina mbukukumbe so tugenda okulumba ABU ng'ebintu byonna biri ku side yaffe ate mukimanyi Uganda ffe kula so eno bagita ABU elimination fight tugenda kuboyo mu Tanzania bikonde nga bimwandikako buli kyemu kubanga mubala nti ekyo kimu okubbe ekyokulinga mukabe ebyo bibiri ndi mukambu nnyo kubanga ndi trainings net summit training emirundi 3 okitegedde nkola maanyi anti bagamba tebagwa kumundi guno mugenda kakasa dancing master yani ngenda mubatagale munyenye mwazibirize sagala kutta muntu ngenda mubakubira mugambe gukatelekerawo nakuzo mwezi nga 3 club obligato teli kulanga kulala wano wenyini wetuli. Tuli kaweefube wakulaba nga tutereeza omuzannyo guno gw'ebikonde eby'ensimbi era ekimu ku birubirwa byaffe kwe kulaba nga tupromotinga abaana bano abalina talenti y'ebikonde naye nga tupromotinga ebikonde ate twagala okukubiriza abawagira omuzannyo guno gw'ebikonde okwekomako effujjo lye bazze bakola mu bikonde ebitegekeddwa. Twagala tusikirize n'abantu abalala bajje balaba omuzannyo guno gw'ebikonde baddeyo nga bali mu mbeera nnungi n'olwekyo kuzo omwezi 3 wano ku club obligato 3 omwezi ogujja tutegeseewo ennwana ez'enjawulo era nga Latib Muwonge ajja kubanga azanya n'Omutanzania era nga fight eno eteekateeka Latib Muwonge ate mu mwezi gw'okusatu asobole okubanga alamuza omusipi gwa Africa kubanga tasobola kulamuza giri misipi minene nga rekodi ye ekyali wansi n'olwekyo tulowooza nti fight zino ez'okumukumuze tuze tumutegekera zigenda kumuyambako asobole okubanga alamuza emisipi eminene asobole okubanga afuna ku ssente ezegasa ku ssawa zino ssente za Afula tezimala olw'ensonga nti tukyazanyira wana waka ate ne bafighters betuzanya tebanaba kuleeta ssente z'amaanyi ne tulowooza nti senga tutandika okulamuza fight zire ennene kigenda kumuyamba okusobola okubanga alamuza emisipi eminene egiriko akasente akegasa naye asobole okubanga afuna mu muzannyo gw'ebikonde awamu ne baboxers bonna betegese n'olwekyo tukoowola abawagizi baffe bajje ng'ennaku z'omwezi 3 wano ku club obligato bajje bawagira abazannyi ab'enjawulo bonna bagenda okubanga balwana ku lunaku olwo naye tubakubiriza effujjo balirekeyo ewaka ku mulundi guno security tugenda kuginyweza ebeere tight nnyo. This time round expect KO. I'm ready to knock someone out. I'm coming for a knockout. I don't have time to waste this time. I've been working so hard. I've been training so hard. I'm ready to destroy. Knockout. Expect knockout within first round. Yeah. My opponents, as always, I don't want to know anything about them. They are the ones to know me because I'm a champion. I don't go around to go to someone from nowhere. I'm just ready to destroy anything that comes because I'm ready. Yeah. Okay, ndowooza tumulidde bulungi. Wanabeera ebibuuzo tujja kubifuna okuva eri abamawulire basobole okuba nga babuuza naye nga Big Strikers tugezaako okuba nga tukyusa image ya professional boxing
essaawa abambali balowooza nti atuyatale ku ssaawa eyo ttaano yate ku ssaawa ttaano twagala kubanga tumaliriza era kansabe ate batugulire fayiti eno oba ekkiriziddwa mu mateeka ebiri ebyo wakyalo ebyetaagisa era nabyo bajja kubanga batugulira nkulu abe alumugayo omusindaalo lugosemu agenda n'abantu basatu ku kkoona tetwagala kujjayo kulamuzanyanja n'abantu basukka basatu abakkooname ku kkoona tujja kusazaamu fayiti y'oyo anajja n'abawagizi abangi ku kkoona komisioni tekyalina budde bujja kuleekaana nabaki n'abawagizi bammwe owulidde sewo naate nemumalako ne ba vip abapromota be baleesa bateekamu ssente emirembe so abazanyi bannanyini bizinensi mufuuka nga abawagizi bammwe timutwonoonera bizinensi yaffe babalinde nga mumaze bagende basanyuke mwebale nnyo mwebalinde beesanga nga bakoze effujjo eneefaananyirizaako bwekityo naye nga nemupeera tuliraba nti yadde ekisaawe ekibeera playing taf ebeera wala naye nogera okulaba nti sometimes nga abawagizi bamenye ne bayingira eri tebakola ki tebazannyira omupiira era fifa ekaliga